okyalaba okwanjula n'embaga. Nze Irene Namutebi, nze mama wa Betty. Kakati akayimba kano kabula dda ku ntobo y'omutima gwange nga maama w'omwana. Buli kigambo ekirimu kibira dda ku mutima gwange nga maama. Okay, he's trying to look for the song. Give them the fight, give them the fight. From there. Give them the fight. Bajjoma ebifaananyi bino bikwata bulungi. Tasobola kuyigira bulungi naye nnessanyu lya nsuso nti baali basenga salaamu aleikum ne batabani bange ne bawala bange mwena ab'Egomba nsanyusa okubalaba abo nno be tuzaalibwa nabo mu musaayi ab'Egomba temwewuunya nnyo mulaba abamu nga tuli basiraamu. Yange investment nsanyusa okubalaba abanyonyodde yange investment abatuddeawo mwena mwebale nnyo. Kakati yange investment tuli bammemba nga 36 okuva mu nsi ez'enjawulo. Tulina abali Canada, tulina abali Sweden, tulina abali Denmark, tulina abali USA, tulina abali UK, tulina abali Australia, tulina abali Germany ne Uganda nayo tulinayo. Kati bwe tulikuŋŋaanyaamu naweebwa omukisa ennondebwa okuba pulezidenti waabwe asooka. Olwekyo beebaza ababyange investment okumpa omukisa ogwo ogw'okubeerako pulezidenti. Manyi tetuli bangi nnyo mu busimu ate nze ndi wanjawulo titutwala nsi emu wabula ntwalanga bwe muziwulidde zonna. Olwekyo ababyange beebaza nnyo okumpa omukisa ogwo. Wabula bangi bandyagadde okubeerawo naye olw'embeera n'emirimu tebasobodde, naye nga bwabanyonyodde buli omu yaweereza
okiikirira olwekyo ababyange bali wamu naffe newankubadde tebaliwo fisikali kambasabe bongere okuyimirirako ababyange investment bingi nnyo bye tukola bingi nnyo bingi ddala naye kikulu byonna tukulaakulanya obulamu bw'abannayuganda n'okubayamba nga tuyita mu investment tusookedde bweru wa Uganda investinga era wenjogerera mu Amerika twayingira real estate era tulinayo ekizimbe kyakalina nga kiyingiza emyaka ebiri tumaze esatu ewali mu Uganda tuyamba abantu abalina obwetaavu abasunsuddwamu era nga waliwo akasengejja olwogedde Semanda akulira omulimu ogwo kyatuleetera kyetukola nolwekyo mbeebaza ababyange investment olw'omutima ogwo bingi nnyo bikyagenda mu maaso nekandasabe nkome wano mikwano gyaffe mwenna mbaliriza nnyo era mwebale kujja mwebale kwerekereza ab'emikwano kyeyamaani wange ow'emperere ow'ekyalo nsanyusa okulaba mwebale kugumiikiriza nakuwaayo biseera biwanvu ne muba nga mukyatunyumirwa tusigale nnyo mu Afrika kyekintu kyaffe for being so excellent in basketball in the United States of America. We cherish you, we love you. Thank you for making us proud. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. n'okutusalira mutabagera mu America mu Texas. Tulize ennyumba ennene Texas, tulina ennyumba wano e Uganda, tugenda kubasimbira enguudo ne BOA. Ate kakati bwe bavaayo ne balekera oludda luli oluzaala. Tabirira okumbuulirira n'obufumo buliwo lwakubanga neeyambizza mundala maama batanda erokeri abamaama ne bataata tuleeta eyabasenga mutunireko ate era ne maama ebisujju oddeyo nga bule egomba maama ono yabadde ku mmere tetulidde. Sarah Cakes yakoze cakes. Omukyala Prosena atufumbira ekyemisana. Dalaus ye juice. Ani omulala? Dano Events be bakubye fireworks. Ne bino bye mulaba. Dano Events. Decorator Spice. Then waliwo abakubi b'ebifaananyi Evel. Waliwo babu security. Abakoze ku security. Jendikesi bawuliwo omuntu eyekalekana tuwangwise babu security. Ab'ebifumbi ekyo mbagaddeko bali smart.
njagala okwebaza Delta TV omugole badde kwata live na UBC. Yes. kubanga Rahma aliwa. Yes. Rahma yatuyambeko ne kukwambaza yaleese buno bwonna obwaka kituufu oyina akaaka oyinza okuva ku mugololo amazina bagaguddewo ffenna tuyingire ekidaala n'ebimpa amazina ffenna tuyingire ekidaala fena aterekese muno. Bane congratulations Mwami Peter ne mukyala we Betty Baserunjoji mwebale nnyo mwebalire ddala kugamba nti ffe Delta yetulagira emikolo gyaffe Delta International buli omwagiraba Delta erabibwa ky'oba omanya era gwe ateekateeka okuleeta omukolo ku Delta tero yanguwe kituufu nnyo mu kaseera kano munaye tetusobola kumaliza nga tekutuusizaako akalowoozo kaffe era nga ababiri bano bwe tubadde twogera nabo Baserunjoji omwami agambye nti amugamba nti I love you omukyala naye namugamba nti buseera abeera amugamba nti I love you kati ebiseera ebisinga abantu bebaagalana batukiseera ne bakivaako ne batakyogera n'atajjukiza munne tino nti amwagala okitegedde nkugamba mukwano nti ebintu emu ebisinga okubeezawo omukwano kwe kujjukiza muno nti omwagala omanyi kino nti osobola okumala wiiki namba nga tomugambe nagamba oba akyanjagala simanyi nakumanya oba akyanjagala mwe abasajja mumanyi okugamba nti akimanyi mwagala we namuwasiza ne muteeka ewaka ate alowooza nga njagala ni maama mujjukize nti omwagala omwami mukyala wo mujjukize nti omwagala ate nawe omukyala switatu omujjukize nti omwagala bigambo ebyo binyuma okuwulira ne mumala okunyiga muno gamba naye kasita era nkwagala I still love you mujjukize nti omwagala kimugumye kibeezeewo omukwano manya gange bamita Sharita mazima waavu era gagamba nti Malakai Ecology weolina okukolera wedding reception yo weolina ogenda ku bu picnic bu tea parties bu get together ebyokulya okuwummulamu okuwuga Malakai Ecology eri Kitende ogenda omukwano ayagala okubeera ng'osoma ebyenviiri July intake yatandise tukyaba receivinga mujje mutandika okusoma ebyenviiri ate ffe abantu baffe betumala okusomesa ebyenviiri tumanyi n'okubafunira emirimu kasita naye omwana abeera abadde nga yeeyisa bulungi n'olwekyo jangu otandika okusoma ebyenviiri gwalina omukolo ojja tutegekera omukolo gwo gwonna mu lunaku lumu mu ssaawa emu kuba buli kimu tukirina tulina gowns shenyi dresses maize dresses gomesi z'abagole saaluuni ekola ku bagole vidiyo bifaananyi keeki decoration menye kindeke ki jangu ku Sharitas by the World ku Nkrumah Road wakoma sime bakiyita Sal Complex kwagala nnyo omukwano nkoze ne Shafik ku kamera ate n'abalala bonna betukola nabo ku Delta awaliyo Olubega Sadat nkutumiddeko nnyo abeerawo VJ Cham kutumiddeko nnyo William yenako mutumira kwani bumutumira tasiima naye nga mpagala nnyo mwena zenze Sharita mazima wanvu mami yakolamu bye tukadiwe nga yenza koyitatia ndaira sirimba lero bino byogera byakumoyo oboyo omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano